tiyawulirako kyokuddamu kwa salaamu okutuufu oli wagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah era olina kumuddamu assalamu alaikum wa rahmatullah ate ye kyawulira nga baddamu bagamba wa alaikum salamu wa rahmatullah. Sheikh kiri kiki ekyo? Zombi zajja ziriko obujulizi nga nabbi waffe alaihi salatu wassalam yabiyigiriza. Oli bwakutuulira salaamu obujulizi bwajja mu Qur'an nga Allah agamba nti wa idha huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Bwakutuulidde salaamu gweddamu n'ekisingako obulungi ku kyo wa alaikum salamu wa rahmatullah. Kutuulidde salaamu alaikum gamba wa alaikum salamu wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aw rudduha oba gimuddemu nga bwagikutuulidde. Abawalimu abamu bakivvuunula nga baga nti ekiri kyennyini nabbi lumu bwe bamutuulira salaamu n'aga nti salaamu alaikum naye naga salaamu alaikum tekirina buzibu. Aw rudduha salaamu alaikum nga nawe muga salaamu alaikum. Oba okugamba nti aw rudduha salaamu alaikum wa alaikum salaam byombi bituufu. Era kyoba okoze kyonna kiriko obujulizi okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tugamba nti kiri kyekituufu kyokka byonna biki byonna bituufu biriko obujulizi okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh tuyanziza nnyo kibuzo ekiddirira ekisembayo muganda waffe bamuyita musiitwa okusinziira ekatwe agamba obusiraamu bulambula butya okufuna ebirowoozo ebikyamu mu mutwe era ofuna omusango okuba n'ebirowoozo ebyo ebbanga ly'omala nga tobikoledde